Abalungi abeekuumiddeko eno channel kansuubire nti muli bulungi. Busitore bwaffe bujja kujja nga mbadde nkusaba osubscribinge olikinge ate era osharinge bwe kiba kisoboka. Omwana mulenzi Dennis agambye talina buzibu na kwogera linnya lye kasita soogera lyakubiri. Agambye kino kyamutuukako ng'ali ku trip agenda saidi z'eyo Kisoro. Agambye trip yamunyumira era teyejjusa buli kimu kye yakola. Balinnya baasi okuva e Kampala era yasimbula ssaawa 12 okuva ku bus terminal. Baali bamanyi baali bakutuuka ku makya ku ssaawa ng'emu. Dennis agambye engeri gye yali amaze olunaku nga movinga up and down akola shopping biki byagenda okutwalira abazadde. Yali amaze ebbanga nga tabalaba so yakolera ddala shopping eyali ey'amaanyi. Bwe yatuuka bw'ati mu baasi nga eri kumpi kusimbula yagamba yeetaaga okuwummulamu era yazimiriza amaaso ne yeesigama bw'ati otulo tumutwale atuuke nga tebategedde na kutegeera. Mbu yawulira omuntu ng'amukoonako. Okutunula bw'ati yali muwala mbu kaali ka luzungu era kaamugamba excuse me do you mind me sitting on the window. Omuwala yali mu myaka nga 20 oba 24 oba 25. Ko Dennis n'amugamba nze sirina buzibu era yasituka ng'omusajja yenna ali gento bw'abeera n'amuleka n'ayitawo n'atuula ku ddinisa lye yali ayagala. Bwe ntandika akaboozi Dennis bw'agamba nti lwaki oyagala okutuula ku ddinisa. Omuwala n'amugamba munnange engeri gye nnina emmeeme embi eddinisa linnyambako bwe mba waakusesema nsobola okusesema nga mpisa ebweru ne bigenda ebweru. Ko Dennis nti it is okay. Awo nno baasi yali etandise okusimbula ssaawa yali ng'emu ey'ekiro. Twali tutudde ku kolomu ey'okusatu okuva emabega okwekaza kubeera awo nayo otulo twali tunzita. Nali mpulira nga ddala njagala kwebaka naye ng'ate nnina okumanya erinnya ly'omuntu ono gwe nnyumiza naye akaboozi akatono era bwentyo namubuuza erinnya ly'ogwani. Ko omuwala n'agamba nze Barbara Ayinaitwe. Kyenva mubuuza nti nno oli mufumbira. Omuwala n'amuddamu n'amugamba nedda maama wange mufumbira naye taata wange munyankole baayawukana ate ndudde okumulaba. N'ambuuza ate ggwe. Ne mugamba nze Dennis naye nze nja kuyita Aina. Of course nalina ka girlfriend kange ng'era erinnya lye limu so tekyambeerera kizibu. Jjukira bino byonna tubyogera naye tuli mu baasi eneetambula. Omuwala n'aŋŋamba sijja kwogera bingi naye nange nja kuyita Dennis nga bw'oliŋŋambye. Wabula ddiya mpulira njagala kwebaka mbadde sinneebaka bulungi ate ndudde nga otulo twange tetubadde bulungi. Omuwala n'aŋŋamba it is okay. Osobola okwebaka wano ku bisambi bwange. Ne mugamba tolina buzibu. Ngamba it is okay. Weebake. Bwe ntyo ne mpumuza omutwe gwange. Mwana gw'omutwe naguteeka wano ku bisambi naye gwatuukira ddala ku nabunnya nga njiwulira nga bwetujja. Mpuninyiriza akawoowo ka nabunnya. Omukono gwange gwasumattuka bwe gutyo ne gutambula ne guyita mu sikaati ne gugenda ku nabunnya. Ne mpewula bwe ntyo empale ne ntandika omukuba finga ne ntandika omumasaaginga kukaresinga nabunnya. Bannange natambuza omukono nga ngutambuza mpola nga Aina anyumirwa ate tasobola gaana tasobola kuleekaana. Nze nawuliranga ng'anyeenya ekiwato mpola mpola. Abaali banninaanye simanyi kye baalowooza naye nakozesa magezi. Bannange nga nabunnya etobye nga yenna yonna eseerera buseerezi. Eno nange Ssemudondoli yali amaze okuwagalanyala naye ng'ate sirina ngeri gye mmuggyayo. Namasaaginga omuwala nakaresinga omuwala mu mpola mpaka nange ne mpulira ng'amazzi gagenda keeyongera ne mmanya nti kati alabika amaze. Yantunuulira bw'ati mu feesi ng'asimayiringa ng'eno nange mpulira nti anyumiddwa. Nze yali agamba nti njagala kwebaka mulowooza otulo natufuna. Seebaka nasiba mu nabunnya era siyinza kulimba baasi twagivaamu babiri ne tusooka tufuna bwe tugenda okwemalira eggoga buli omu alyoka agenda alabe babadde agenda okulaba. Nze nasuula mu masuuka nasuula ndi mu kuzina. Era nze mbagamba nti olugendo tolwammenya namu era saaluwulira namu. Temulaba nti olugendo lw'ewala olw'Ekisolo abantu
lutya nzoka olwo saalutya era twagenda mu maaso ne Aina omukwano gwaffe gwagenda mu maaso wadde tegwawangaala nnyo naye ng'akabanga ke twamala ffenna ebintu byali masavu n'akomawo ne mbanyumiza ate tutya bwe twakyankalanya baayi.